kubasaba nti bakube enfuufu ku mmoloka zaabwe bagezeeko. Tugenda kubakwata. Poliisi erabudde abatakisi abateekateeka okudda. But we cannot allow the righteous cries and peaceful protesters. Ebyo omuddugavu yatuddwe mu Amerika biwanvuye. President Trump alagidde abeekalakaasi bakolweko. Olwaliro lwakubiri ennaku z'omwezi 2 omwaka 2 ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa mukaaga omwaka 2020. Nkwebaza okuba nga otwegaseko nze Ssentongo Frederick Lugonvu kadde kamawulire gaffe ag'omunyo live wano ku Salt TV ndi ne Kalungi Rosette okuyambako abalina okusomozebwa ku nsonga z'okuwulira. Tugenda tandikira ku nsonga za tax beeteekateeka okuba nga bakomawo kakalabya emirimu gyabwe ku Lwokuno lwa wiiki eno okwetoola eggwanga lyonna wabula mu Kampala. Engineer Andrew Kitaka Ssenkulu wa KCCA abalabudde nti oyina atewandiisiza na kitongole kino tagezaako okubanga akemebwa nti akomawo okukola emirimu gy'okubanga tebamumanyi. Mu kulambula omulimu gw'okuwandiisa abatakisi ku ssomero lya Old Kampala ne Kittante, Ssenkulu w'ekibuga Kampala Engineer Andrew Kitaka alabudde abateewandiisizza obuteetantala kulinnya ku luguudo ng'ennaku z'omwezi 4. Ajja ku kkubo ng'afunye kye tuyita temporary route chart nga ministry ekikuwadde. So n'olwekyo olunaku olwo bwe lutuuka nga tonneewandiisa fuba nnyo olabe nti ojja weewandiisa ofune route chart. Kino kijidde mu kaseera nga buli omu ali mu keetereekerero ak'okudda ku luguudo. Ebigambo bino olugudde mu matu g'abatakisi batabuse ne beeweera nga bwe batagenda kubikkiriza. Kakati ekyokubeera nga baluganda ng'ennaku z'omwezi 4 tetulinnya ku kkubo tetujja kikkiriza nga ffe aba. Kubanga tuyinza kulaba muntu amaze emyezi 3 nga takola ate n'oleeta etteeka ng'okutuuka nga 4 bw'anaaba teyewandiisizza tajjayo mmotoka. Ekyo kitegeeza ki? Omanyi Omuganda agamba nti bw'onyigiriza nnyo ennyindo. Abamu ku bano bawaliriziddwa n'okulemerako nga bamusoya kajojijoji w'ebibuuzo. Bwe tujja okuwandiisa batugamba tulina okujja ne kaadi z'emmotoka ate nga si ffe bannannyini mmotoka ssebo. So tubadde tusaba tutangazaamu ku nsonga eyo. Abatakisi bagamba nti tekinnamanyika kiki kibagendereddemu okuwandiisa abatakisi so nga n'enkola gye kikoleddwamu si nnambulukufu bulungi. Kwegamba bwe kye bagamba mbu batereza ate nze ndaba nga ate abagenda okutabangula. Okiwulira kuba toyinza kulaba muntu amaze myezi 2 kumpi myezi 3 takola mu kaseera kano nga tetumanyira kigenda kubeerawo kidirira. Naye ate nga omukulembeze yantadde kiba kite n'oŋŋamba tunjagala ku kkubo omukulembeze yantadde. Bino by'okwewandiisa ffe kennyini tujja kwewoya buweewi tujje tubuuza kamaffe abasite kanso kibasinga okwagala. Naye omukulembeze yantadde tewali tteeka lijja kunze genda ku kkubo genda kukola mirimu gyange. Kisa kubeerayo omuli n'ogumu. Mu ddoboozi lya Engineer Andrew Kitaka ayogera bw'ati ku nsonga eno. Tebajja kujja ku luguudo era kino kijja bawaliriza okujja okwewandiisa. Okitegedde? So twagala mulimu guno guggwe mu bbanga ttono buli omu atambule abeere ku kkubo ng'alina ebisaanizo byonna. Ffe tujja kukola ennaku zonna n'olwenkya tugenda kukola okumala wiikisi endala 2 nga tuwandiisiza mu bifo bino. Byakayanja Emon, Salt TV, Omunnyo.